Olwaleero King Saha asiibye mu Palamenti ne Lop Ssenyonyi anti akamwanyi kaaliwo ayitiddwa okugenda okubaako ebigambo byawaayo mu Palamenti ku nteekateeka za Uganda ey'omu maaso n'okulaba nga twegobako nakyemalira alina okufuna obukulembeze obulungi. Libadde ssanyu jereere King Saha ng'akyaddeko mu Palamenti mu yafeesi ya Lop Ssenyonyi era nga obubaka bwawaddeyo ate nno bukyusiza bingi mu Palamenti eyo ne bannayuganda abagazi b'enkyukakyuka. Lop Ssenyonyi ebigambo bino abiwandiise nabiteeka ku mukutu gwe ng'ategeeza nga muganda waffe King Saha bwamukyaliddeko mu Palamenti era nti kibadde kijjobi era ebibaddewo byonna nabitugamba. Agambye nti King Saha paid us a courtesy visit at Parliament today. He is the embodiment of talent and thankfully he uses his talent to speak out against to speak out against societal hills and draws attention to how we can better our country. Thank you, brother, for the visit and for the wonderful engagement we had. Agambye mu lufuuti afutike nti King Saha abakyaliddeko olwaleero ku Palamenti eggwanga Uganda era nga ye ayina ekirabo ky'ekitone ekinene nnyo era nti musanyufu nnyo era yeebaza Mukama Katonda okuba nti ekitone kino King Saha akikozesezza mu bulungi bwakyo kunokolayo ensonga z'omuntu wa bulijjo ezaffe gye tubeera okulanga obulamu bw'omuntu wa bulijjo bweyagala n'embeera gy'alimu okulaba ng'ekyuka n'okulaba nga agezaako okutunuza abakulembeze mu bizibu ebiruma abantu ba bulijjo ebirina okukolebwako n'okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe Uganda okulikuza okutwala mu maaso. Agambye nti weebale nnyo muganda waffe oba ng'otukyaliddeko n'okuba ebigambo byetufunyemu naawe byetwogeddemu ebadde eby'omuwendo ekyawaggulu. Anatera ekifaananyi kye King Saha bw'atyo bw'abadde mu yafeesi ya Lop era ng'ebigambo babyogedde byonna babituukiriza bulungi ng'afunye n'omukumu n'akafaananyi n'omukulu w'ebutambala eyo Mwanga Kivumbi. Jjukira waliwo olutalo waliwo embeeranya ey'amaanyi awo wakati wa King Saha ne Mwanga Kivumbi ng'agamba nti yamukozesa n'atamusasula. Endowooza yamusasula kati amusasudde God knows banaaba batubuulira biki ebigenze ebyaspired n'ebigenze mu maaso. Kati nno bannayuganda ab'enjawulo aboogedde ku mbeera eno kukyala kuno kwa King Saha wakyadde mu Palamenti mu ofiisi ya omukulu Lop Ssenyonyi era n'ebigambo ebibaddeyo bannayuganda babyogedde okono bawaddeko endowooza yaabwe kye balowooza kukyala kuno era biki ebigenda okuvaamu era munnayuganda asuubire ki wa we tulaga awo nga tuli ne muganda waffe King Saha okubanga ekigambo akyogera bulungi nnyo era ng'abituukiriza bulungi nnyo wamma gwe nnyini ddala. Ono agambye nti akusazeeko lazima agambye nti akusazeeko lazima President Kyagulanyi Bobi Wine weebale kutwala ghetto mu Parliament. Awo King Saha yandituuseewo ng'anoonya ki. Ono yagamba ensonga zaffe twazimuwadde azituusiza. Ono agamba alhamdulillah ya Rabbi. Ono yagambye Kyagulanyi President naye ataddeko comment y'endowooza ogirabye yagambye nti alhamdulillah ya Rabbi. Ono yena agamba my area MP Honorable Kivumbi mutumidde. Ono yena agamba nti Kabaka respect. Ono yagambye King Saha's visit is a testament to the power of talent combined with purpose. It's inspiring to see artists like him using their platform to advocate for positive change. Kudos to both of you for
for fostering such meaningful dialogue for a better Uganda. Ono yagambye wow, that's a great freedom fighter, Comrade Saha. Ono yena agamba nti if Parliament can't come to ghetto, then the ghetto will come to Parliament. Prophecy fulfilled. Prophet, let's say, okay, LSK, Robert Center Mushaguranyi. Ono agambye he is coming to fill the Busolo seat. Wena agamba Hope Muwanga Kivumbi has paid Saha's earlier. Esiaya. Nange zijukira Saha yalinako olutalo embiranye n'omukulu Muwanga Kivumbi ngamugamba nti tamusasula yamukoleranga n'omusasula naye kati osanga yamusasula bamusasudde tunatubitegeera naye Kabaka Saha must shine. King Saha, thanks for visiting our Lop. Nagambye he will never be smarter than that, but yeah, you are fed dala salam. Okay, salam alaikum. Okay, salam alaikum. Okay, salam alaikum. Okay. Onagamba respect King Saha for the revolutionary message through music. Onagamba nti King katusubire nti Honorable Kivumbi akusasudde if not nga mukanyiza toddamu n'omubanja ku mpewo kasitawo mulabye anyways mukama mulungi. Onagamba our freedom fighter Mr. Lop and the Comrade King Saha more blessings. Onagamba one of the few artists who are still standing on the truth. God bless Kabaka Saha. Onagamba he is a true comrade. Nagamba true freedom fighter. Nagamba love the commitment in him. Okay, Unagamba love the committee. Okay, Unagamba people power, our power. Unagamba salute to our Lop and the King Saha. Unagamba that's awesome. Salute. Unaga Kabaka Saha. Unagamba at one time he was not happy with Kivumbi. Reason being, Kivumbi didn't pay his money. Hope you have sorted everything. Unagamba Kabaka the lion. Unagamba embodiment of talent. That's the true description of him. Unagamba much respect Kabaka. Unagamba let's be very careful with the such musicians from Eddie Kenzo. Full figure Nduga to big eye. Those traitors always showed Bobby support only to turn around. I don't trust any of those. Attention. Mpozi Chris Beno nga gotumanyi King Saha. King Saha tomumanyi. Abo nabo omenye baliwo mu ntandikwa ya Kyagulanyi baliwo ne King Saha yaliwo. Lwaki akyalo bali bagenda? Meaning he has something different. Kitegedde mukulu Chris Beno. Mpozi nga gotogobera King Saha omulaba bulabirwa leero noyogera nenga batomugoberera kirabika. He is the champion. Yagambye maximum respect. Nagambye King reminds as usual. King Saha alongside his best friend Honorable Kivumbi. He Unagamba much respected dear. Unagamba thank you, Lop, great work. Unagamba thank you, may the good Lord protect you. Unagamba he is a great man. Yeah. I do agree. King Saha is a great man. Yagamenti more blessings. Yagambi Alhamdulillah Kalim. Alhamdulillah Kalim. Okay. Our lovely Lop. Unaga much love. Unaga people power. Unagambi Alhamdulillah. Yalabi people power. Unagambi Amen. Yalabi. Unaga true musician. Unagambi one love. Walai. Unagambi Mashallah. Ya Salam Alaikum. Unagambi brilliant and the bloody musician. Unagambi one love. Our Lop. Unagambi wow, so lovely. Okay. Kukuchala kwa King Saha mu Parliament wali mu yafesi ya Lop naddala kushamudde bangi bannayuganda bafunye essanyu bashyiramu ekyenjawulo buli omu ali musanyufu buli omu akyebaza okuba nti Lop atakyaliziza muganda waffe King Saha. Yagamba respect and greetings from national unity platform. Yagamba amen. Yagamba great. Yagamba King Saha generation Bobby from ghetto to the Parliament soon. Nagamba wow. Nagamba King Saha is with us. Nagamba that's great. Nagamba respect Kabaka Saha. Okay, okono kuchala kwa Saha mu Parliament mu yafesi ya Lop Joel Ssenyonyi onako lwaleero era ng'ensonga sindala wabula za kujja kunna kyemajiro ku 7 anti akamwanyi kaliwo.
Okay, King Saha twayo mukwasa ebyo okukona ku nsonga eziruma abantu ate azituusa bulungi era azikonako ddala nga bwe zisaanidde. Nagamba much respect Kabaka Saha. Nagamba have you seen their make sure chechecho. Much respect Kabaka Saha. Nagambe kati muwanga Kivumbi nga mubugumye. Nagambe wow Kabaka must shine. Nagambe respect Kabaka Saha. Nagamba mashallah. Nagamba ye muyimbi yeka Uganda. Nagamba Kabaka Lero werabidde okwambala even their dogs toko nkwagala nnyo Kabaka. Nagamba honalebo tukulopera muwanga Kivumbi kalabye Saha amusasule sente ze. Nagamba yoyo king waffe. Nagamba they have sorted themselves with Kivumbi. Thanks. Nagamba respect Kabaka Saha. Nagamba salute King Saha. Nagamba I don't trust muwanga Kivumbi. Nagamba Kivumbi asasudde. Nagamba kuluno tewali kwebaka. Onagambe jo Ssenyonyi Lero taata nkwebaza emirimu, but don't you think that president's portrait needs to be changed with the new one? Anti ndaba ekyo kikaddiye. Naga kati muwanga Kivumbi jajjange kandowooze asasudde zimubanjibwa. Nagambe oyo ye waffe the true top 10. Okay, nagambe well presented nakawuka get ready for a serious MP26 anatuyirawo omubiri. Onage for better for worse we love you bingi. Onagamba mumbulize nti honalebo Kivumbi yasasudde ezimubanjibwa. Okay, once His Excellency said the ghetto will come to Parliament. Onagambye walai. Onagamba Kabaka. Onagamba boy Lop tozikiza mama lususu munyige tulike. Onagamba they refused to come to ghetto. Now the ghetto is coming for them. Big up King Saha. Onagambye matovu Musa MP2B Butambara. Onagambye viva Saha King Uganda. Onagambye thank you for checks and balances in that parliament. Okay, bigambo ebyenjawulo Abannayuganda balina eri King Saha n'olukyala lwe lwakyadde eri Lop Ajolo Ssenyonyi wali mu parliament n'ebigambo nga bitambudde. Tongera okukipika paka mu ntebe n'omukulembeze Kyagulanyi ate bwe kimu kijja kuba kirungi tungo binna kyemalira gwelinda.